Muhammad Segirinya gansanze waka era ndowooza olaba bwe nnyambadde oluvannyuma lw'okufuna amasimu amangi nnyo okuva mu mikwano gye bannamawulire baani ndabye nga amasimu gansusseeko kwe kukubira mukadde mubuuze mukadde nankubira naŋŋamba muganda we yakafa kitalo nnyo kitalo ddala era nennyambala bwe nti nga bwe mumanyi n'okunaaba sinaabye ku makya nenzija mbeerewo kunfaaminge muganda wange naye ate mu kutuuka wano ne babawo musawo aŋŋamba nti organize endala zonna zaasirise naye alimu akakuba katono kiba kitegeeza nti tewali bulamu so wakati mu mbeera ng'eyo nenkonfaaminga nti muganda wange akoze eki muganda wange afudde ate nga akawungezi k'olunaku lw'eggulo twabadde ne muganda wange ono nga twegeyaamu ku bigambo ebimu bye yatugamba nga akoze eki nga twakamuleeta wano n'atugamba okulaba nti tunyweza n'aŋŋamba yongera okunyweza boundaries ez'ekawempe omulimu gwenkoze obulungi bannabyabufuzi abadde bagezaako okubeera nti basaala yimba eyo nayo pressure ebadde emwongerako nenyongera okunyweza boundaries era nga batambula mu constituency naye nga abantu baganya obbagula ku ebyo ebintu ebirungi bye twakola. Segirinya abadde atawanyizibwa endwadde ze mubadde muzimanyi nsigo biki naye yakosebwa nnyo ng'akyali mu kkomera bw'akosebwa ng'ali mu kkomera okusibwa kwa Segirinya ebbanga eddene n'okumumma medication kubanga twalaajana ne tugamba Segirinya afune obujjanjabi agende ebweru gavumenti nedireyinga ne tuvaayo ne tulaga obutali bumativu gavumenti nedireyinga neremerako kati simanyi oba kyali kigendererwa kyabwe kulaba nti Segirinya bongerera ddala okumunafuya tetumanyi naye njagala okubebaza abatambudde naffe ebbanga lyonna njagala okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire abantu baffe ab'ebweru ba donors mwebale nnyo mwebalire ddala kizibu osanga omusajja nga Segirinya bw'abadde ffe twali twafuuka baluganda nga twava okubeera nti mukama wange nga twafuuka baluganda nga bwe tusanga difooshe emakindye bwe tusanga gundi tutuula ne tukola ki omukwano gwo bondi eyo omuntu wakati mu masannyalaze ag'enjawulo Segirinya nambegerako naŋŋamba muganda we tubonyebonye nnyo kwata ekintu jangu tuweereze nandekera obuvunaanyizibwa bwonna obuvunaanyizibwa nkakasa nti bwentambuza obulungi wangi of recent era n'ebimu ku ebyo Segirinya oba olyawo ebitaamugize byebyo landiroodi okubeera nti abadde amusasula ebbanga lyonna nga tumuweera mu budde naye ate balandiroodi b'ekawempe balina omuzoogo bwe buli kadde wekatuuka mu biseera by'ebyobufuzi bakola maliso ow'ekitale ne bakwatagana ne bannabyabufuzi abaagala ebifo ne boolyawo ne basindiikiriza abantu okuva mu ki ojja otya ku mitwalo 7 n'oteeka ku miliyoni 2 it's quite unfair so ne tukizuula nga waliddwo bannabyabufuzi abalima empindi emabega kulaba nti Segirinya aviira ddala mu constituency naye kituukiridde kyemwasaba Kawempe division kaseera kazibu nnyo tuli mu kunyolwa okuviibwako member of parliament wa Kawempe North ku Segirinya kitalo nnyo kitalo ddala ku Segirinya Kawempe North yali agiteeka ku level ey'enjawulo era member wa parliament abadde kuba bwe yalondebwa bw'ati yatandikirawo okukola tumugamba nti y'omu ku bamemba ba palamenti abakozi ababadde basuubirwa abadde balinamu essuubi ery'amaanyi ennyo kubeera olwatula mu ntebe bw'ati n'atandikirawo okukola n'alaga akabonero ak'okukola so buli muntu yenna mu Kawempe abadde alina essuubi nti Mukama ajja musaasira awone naye kyannaku nnyo nti agenze Segirinya abadde afaayo ku muntu owa bulijjo akabonero ko kake yalaga nga yakalondebwa kaali kalaga memba wa palamenti afa ku bantu naye kati wuuno Mukama amututte abonyebonye Segirinya ne bw'obadde bw'omusanga ku kitanda ng'era alowooza bantu be aba Kawempe North abadde aboogerako enkya n'eggulu era ng'akakasa Katonda bw'anansaasira n'empona nja kukola kino na kino so kiseera kizibu nnyo Kawempe North kiseera kizibu nnyo Kampala yonna n'eggwanga fiiriddwa